Gye buvuddeko omugagga Haji Hassan Buradda yawa abantu abasengulwa mu lutobazi lwa Lubigi w'e Nansana ettaka mu bitundu eby'Ennana Kikandu ekiri mu disitulikiti ey'e Mityana era n'abakwasa n'ebiwandiiko ebiraga nti ettaka lino lyabwe nga kati olunaku olwaleero abakkiriza okuzimbamu era n'abategeeza nti oyo anaabatasobodde kuzimba waddembe okutunda poloti ye singa oyo gwagiguza abasobola okugikulaakulanya. Nsanyusa nnyo okulaba nga Chairman LC2 ne Chairman LC1 n'olukiiko olw'Ennana Kikandu Busunju nga bazzeeri abantu bano badde mu Lubigi ne boogerako gye bali era ne babaaniriza mu kitundu era nabo basanyufu nnyo era nabo bali wamu nabo era batusuubiza kubayamba ku kye baba beetaaga mu kitundu kino. Haji Buradda era asuubizza nti alina n'enteekateeka y'okufunira abantu abalala ettaka we baba basengukira ng'enteekateeka eno agituumye second phase n'asiima abo abawaddeyo obuyambi okuzimbira abatuuze bano kaabuyonjo. Puroguramu eya phase 2 kati eno gye tuliko ye phase 1 twagala tumala okubatuuza bwe tumala okubatuuza ate nabo tubasaba bakulaakulanye ekitundu mwe tugenda okuva ate okwongera phase 2 tugenda kubawa emyezi 2 okubeera nga buli muntu atandise okubaako nekyakola. Ebbanga eriwe linaayitako tujja kujja tunoonye polotize ezitaliiko bazikoledde mu kyabwe tujja kuzigaba naye nga tulina lisiti eya phase 2. Phase 2 twagitandisa tugirina kasita banamala okutula mu bifo byabwe bonna aba phase 1 tugenda kuba tusalira aba phase 2 nabo babeere nga bajja. Mu birala ebibaweereddwa ge mazzi amayonjo era nga bamu ku bazirakisa abavuddeyo okuyamba abantu bano ye Kenneth Rujumba ng'olunaku olwaleero Haji Buradda wamu n'abatuuze kozesa abazirakisa bagenze ku ttaka ly'Ekikandwa okumanya ebifo ebituufu awagenda okuteekebwa ebintu bino. Okuwulira mulanga gwa Haji Buradda okutaasa abantu be bayira amayumba e Nansana mu Lubigi. Era twazze wano tuli mu nteekateeka y'okuzimba okuzimbira abantu abo nga bwolaba ettaka lino tuzze kuzimbira abantu abo be bayira amayumba mu Lubigi. Ekisooka kya byonna tusooka kwebaza Haji Buradda okutaasa abantu abo n'okubafunira wa ew'okusula omundi ogwokubiri ate n'okubafunira ekifo ekirungi ekifo ekiri safe ku luno bagenda sula ku lusozi ensiri amazzi g'omu Lubigi Maneja wa Haji Buradda Afua Naiga atubulidde ku nteekateeka eriwo ng'agamba nti abantu bano bagenda kubakutulira mu poloti zaabwe saako n'okubakwasa endagaano zaabwe mu butongole olwo basobole okukolerako emirimu nga bwe beetaaga. Abantu 88 ku ttaka lino era poloti buli muntu yenna alina endagaano ye. Mu poloti twagabiddemu abantu 2 5 ku 10 ntwamu abantu 2 era bonna endagaano zaabwe tuzirina mu oligino tuzibakwasizza etulinda kati kiri kimu kubeera nga batandika okukozesa ebifo byabwe. Bano leero banjuddwa mu bakulembeze b'Ekikandwa kw'ossa n'okumanya buli omu waateekeddwa okuzimba era abamu ku bakulembeze boogeddeko eri abantu bano ne babasaba okweyisa obulungi mu kitundu kye bazzeemu. Buradde balokuba abantu baffe ettaka abantu basanyufu ebisinga sipiika Ntala abyogedde ffe tubaza bwebaza omutima ogwo gw'olina omugabi era tukusaba ne banno bo bagagga banno bajje batuyambeko abantu baffe bafune bateeka otulo basanyufu nnyo olw'ensusu wano tebaliiwo kuba tuli mu interview naye nga tweyanzeege n'abantu bebala okuuma empisa be tuli nabo teri yadde ekkerere okuleka essanyu lye balina. Ye Haji Buradda awadde abantu bano ebikozesebwa mu kuzimba era nga motoka zirabiddwako nga zibisomba nga bino kuliko amayinja amu n'omusenyu ate ng'asuubiza nti waakubasembereza n'amasannyalaze mu kifo kino. Amasannyalaze gatandise okujja era kyovala musanze ebikondo ebiri bitandise okuyiika tulina n'amazzi abagenda kutusimira amazzi nabo banatera okutulukako era abamu tulinabo wano tusuubira ekifo kino kigenda kuba kirungi era abantu bano bagenda kweyagala bulungi era twagala babeere balamu bulungi era tulina n'abasuubiza tuzimbirawo essomero n'eddwaliro nabo bakisuubira tutukako olunaku lw'enkya. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.